nga tugenda kakuuma naki naki nti fe tukalonda ne tukakuuma mulonda ki eri emberi ya bwannantagambwako yetuusiza wano bwannantagambwako mu byo avayo nimbagamba nti no oyo musajja His Excellency Robert Kyagulanyi olina okumwegendereza nnyo nga bw'okiwulira obanga tomwagala byaddala ng'oli mu political industry obagamba nti ng'oli mu politics walayi waliwo ekikutuukako omukulu Mpuuga ayina ekimutuuseko olunaku olwaleero kyemanyi kati ssaawa zino yejjusa nti Mwandwa yamwambalidde video njikuletedde mu maaso awo ate Muhammad Nseko naye mu maaso awo nkuletedde atabukidde abyabakama batya video mu maaso awo naye ogenda kubeera ng'obyerabirako naye nga tetunagendayo mbadde nsaba video eno soko jimpeleka like umaze subscribing wegate ku mukutu gwa figuno olunaku lwaleero nga bwe nkugambye omukulu gwe mukubeera ng'olaba ku screen yo Kyagulanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda Masaka saamulirako ng'ayogera ku linnya ly'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga naye ye yafudde Bobi Wine topic yeeyo buli lwagenda ayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi beddala abantu bamu bo beetegereza mu faces zaabwe batandise kubeera nga banyiga era anytime owulira nga bakubye Mpuuga togamba oba bivuddewa eri emberi ya bwannantagambwako yetuusiza wano bwannantagambwako mu byobufuzi okwemanya essajja okukamirwa ebina ate neekanaggweramu eyo bwe guli gwagonja teguggwe nga si akutte ekyengabo kale buli alina amaanyi tafa ku balala DF wekiba Katikkiro mu ntandikwa yaayo twebuulirira nga tutandika ekibiina kino ne twebuulirira ku nsobi ezikolebwa mu bibiina by'obufuzi ne twebuulirira ku nsobi ezikolebwa mu bukulembeze mu Uganda ne twebuulirira ku bulemu bw'emyaka 63 egy'ebyafaayo obulemu obwo nga mwe mulina okuteekateeka okulonda mu ngeri y'ekibugwe wekiba Katikkiro nzikiriza n'obuwombeefu kwasa ekiwandiiko ekirimu ebyo DF byerowooza nti bikulu mu Uganda ebyo ebirimu twabigabana ne bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abakulembeze ab'enjawulo emyezi ng'esatu egiyise ennaku zino tuwulira ababisomola tebaagala kukkiriza nti twabibawa babisomola busomozi naye olw'okuba nti si be bannannyini byo era babikwata bukusu babyogerako mu ngeri ya bukusu tebabinnyonnyola mu bulambufu bwabyo ekibiina kino ntabiro ya bannayuganda ab'enjawulo abalina obumativu nti ebintu byasoba dda naye obusoberwa ffe bwe tukkiriza nti weebuli tebutegeeza nti bw'osoberwa ng'otuula wansi ng'osiita ebigere ng'okolima ng'oyita emizimu ebizibu nga bivaawo tuli kibiina ekikkiririza mu kubaako ekikolebwa okwaŋŋanga obuzibu bw'obukulembeze mu nsi y'abajjajjaffe kaakano emyaka 6 n'omusobyo obutatufuna obwetwaze 63 nga tufunye obwetwaze nga tugenda kakuuma naki naki nti fe tukalonda ne tukakuuma mulonda ki biometric register kitegeeza oleeta ekinku n'okiteekamu omanyi nti ku register okwo kuliko abantu abasukka 2 miliyoni nga baga nti talinaako kinkumu ku register kati abajja bagenda kuteekamu ki ekinkumu kyagaana okuyingira so kati agenda kuteekamu ki ng'alonda namba 2 gw'omanyi nti mu Uganda abantu abatagoberera bintu ebyo nga bali disabled tamanyina ku TV kyeboogera bamuzibe bali bakigala bali miliyoni mukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nseko ayina byayisizaawo ate nga biri very abali disabled wonna wamu bagendera ddala miliyoni 5
kubojjako miliyoni 3 kitegeeza ono buli muntu alina okujja n'omukongozi agenda omuyamba banaalonda omuntu omusuubira nga polling station alina kulinnyawo boda ya 2,000 mulema wa muggo apakire n'ono amuleeta bapakire n'akagaali akanaabatambuza bakeetikke nga batuuse eri Tori coding nga gomulagenda tumutunuzaamu kamera wabana obusungu tokwata n'ekigambo emirundi mutwalo buli muntu anyiiga ekyokunyiiga kyabwe namyalo bamukubye ekyokunyiiga kya buntu omuntu onyiiga n'oyogera ekigambo kyonna mu busungu nakugambanga toteekayo vidiyo bikwate omala obisangule gomulagenda obitaddeyo walemerako n'okwata nga ajati tewakoma nga kwata ajati n'ovuma buli muntu ali around ne ajati bannamawe no bateekako embera wawaana bannamawule nga omwana gwabawe emitwalo 10 omuweetaano weba weetaano omuweesatu buli muntu n'omumanya Fulufide atabukidde abakama be nkugambye era mukwesizaako anytime from now obudde mukulu vidiyo yabayisizaamu eggaali wino kati atuuse ku hajati namero vidiyo njaga ogyetegeeza bulungi angambire ddala kamakazi wayazigata bulungi obukamira sokulaga twakwana nabo akalulu akaggwawo nga bantu balamu nnyo nga tebavuma muntu n'omu tebamanyira muntu n'obu Mira babanda nga buli muntu amusembeza twafuna sente awo. Eyo office in fact yategeka n'ebintu bya muzeeyi byonna. Era okumanya mmwe mwali namyala akoze omulimu gwe nga wayina ogukola. Namyala akoze omulimu gwe nga wayina ogukola. But the problem gwe buli muntu ali close na namyala omuwalana. Abalamu bajjamu ssente mu nkukutu. Wagenda n'owasa oyo omukazi omukadde oyo omukadde oyo omulala atambala namyalo n'omwebakako naawe oli kasajja kakulu akuba nti wakona naye olw'okuba nti notwerekereza ebintu ebimu nemberekereza mpola Robert Suwa njija sijja naye nga serekereza namyalo n'omukolera abalabe okuva ku secretariat paka ku state house nga gwa akuliyetinze Florida 123 nga gemanya in fact kumanya gango olwalero neyongeddeko erinnya eddala enze mbalumya mutwe nalyo linnya lyange ku saidi eya campaign ya president bannange temutawaana kugula bagundi babunda mbukutumalirako time mbubogere ku True Leader yogedde kino tetugenda kukyawa bebekulu tetugenda kukyawa bebekulu tetugenda kukyawa namyalo kubanga mwabamu twabategeera embeera zammwe mukutabula mwe mujje ekyokulya muzunga muddeeno muddeeri bw'ojja ebigambo eno n'obiteeka eno n'obijja eno n'obiteeka eno nga gw'oyagala obeere muganzi buli wamu twabategeera abamu naye mbalayirira era mbagamba ebigambo bino bebekulu tasobya namyalo tebamusongamu ebyo mbikatiriza ekyo nakibagamba ne bw'onaabeera ani nga bakupanka nti oli namawunyo nga gwe kumukuwunya n'okuwunyeera nga mujje ekyokulya trust me teri gw'ogenda kanga gwe wenna ali eyo ng'omanyi eti mukutabulamu olina okujja ekyokulya my dear ffe ku bebekulu kwe tufiira ku Najati namyalo kwe tutava kaakati ddayo bagambe yakamanena kugamba mu ddoboozi ya lasita gwe namawonyo oba semawonyo ali eyo bagambe ababakogamba nti True Leader asobola okuva ku bebekulu ne namyalo bagambe tasobola abo tebasobya gwe sigala nga owonyeza kyevondo kyo nga